bawuliranga eggulire teriyinza kutambula nga tekuli kigambo NUP na Bobi Wine. Kubanga era Zoganya okwebaka n'abakyala baabo si mawulire. Era ekyaleeseeko amawulire kugasonseka nga bagamba laba ebibadde mu trailers zadde batambula lengera laba ekibadde eri. Nabadde shocked kubanga ndaba ekintu kye sirabangako kye siwuliranga nako mu bbanga lyenjibaddemu. Naye bwe tuba tusobola okwetegerezanga ne ba victims bazze baga yanjija mu bbaala ze nali ntamidde yakola atya ne be bayogera ebisinga obunyinga bya bulimba nanninyisa boda kale ne tugenda ne tuyingira lodge ate yampe 13 nga nsiibula. Wasomayo ki ku university? Nasoma bingi bye nasoma. Nedda nnyabo ku university basoma course emu. Bingi. Wasomerera kubeera ki? Lawyer. Kati osobola tuwolezaako ku musango gwa Luwiraiti. Nedda. Paki. Tosobola kukoza musango gwa Luwiraiti n'oguwangula? Nsobola. Osobola tukukuwe? Bagumpe. Njagala oyogera n'abantu bakuwulira tuliko abantu bangi. Amangu ago ba victims abali mu butambi obwo ne balabika. Ne batandika okukola program ku TikTok. Nga babuuza bawagira nti Museveni. Naye nga TikTok ze bakolerako program si nyangu bazaba Balista Timo. The high end. Sikulisi. Sikugamba muno. Wa buli jolijo. Gundi yabadde ayitawo ne mulaba. Kaya abadde andaba. Nakuseseyo ne bagifuna ezibatapingamu okujja ne ku live zaabwe. Okitegera kye nkugamba. Nti bw'otunuulira abaana bano bonna waabakabaata Balista Timo waabaki okitegeera. Kyabadde nga kiringa ekiri set. Tugenda kukola kino kubanga wabaddewo emboozi etambula ku Kyagulanyi era nga yebutikidde ekitimba. Nakyo ogambye Zoganya ono yakwatibwa bbanga ddala. Kitegeeza era baafuna obutambi buno baabufuna ne bagamba wait for the right moment. Buli omu ne bamukontaktinga ne bagamba kati time okay kati kikwewuunyisa ng'abantu abadde mu butambi buno njagala mukkirizo bamugaane abantu abamu tebawangalira Kampala kyobola abakuba n'enduulu. Nefe awangalira Kampala ffe abamanyi dewe engeri gy'owangaliramu. Naddala ng'olinamu kulinnya kakati Zoganya yali muyaye weeyo simanyi kireka yewe watwe eyo bano abawala be yakozesanga mukkirizo bamugaane yagula bagule. Era mpulidde wa Balista Timo ng'agamba mbu wasoma kinti nasoma bingi ku university. Ekyo kyokka kikumala okukulaga nti osobola mulimu ki gonna oguliwo. Wagambye wadde ku university nti Makerere nti wasoma ki nasoma bingi. University obeera particular ku kyosoma. Okiwulira kubanga university teriyo muno simanyi nsoma bingi byebiki. Oba abadde ategeeza course units nyingi ze yasoma. Ate ze ziriwa. Kiriko kugamba atulesi po nakola subject 15 zonna yazisoma. Bwe bamubuuzizza tuwe wasoma ki alowozeza kirowooze n'agamba lawyer n'obwa lawyer bulabi. Waliyo lawyer ayinza okubanga alina endowooza eyo. Ekimu ku bintu ebikugu lawyer oba mulyake oba mutuufu ekimu ku bintu abaana by'obukugu kunnyonnyola obunyonyezi bwa lawyer tebubwo. Ontegedde kyegamba. Kati ono yalowoozeza bino ebyekito yagala kubeera kifena tuba twagala kuba balooya badokita bapayiro. Kati ono kati reality oduka okusoma n'omanya nayagala owa payiro. Nayagala bwa inginiya naye baba nga temusomeka. Era wekakanya weka n'ogamba agende kumusomesa. Nsobola. Ekiwulira. Kati ye yasigala mulooko. Kati ye yasigala mulooko. Yagala kubeera looya. Era olaba nekyebadde yasoma yadde akyesooka bweso si ku muntu anoonyereza kikumala okukulaga nti ebigambo byonna byadde ayogera yadde bya bulimba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba. So n'olwekyo mu kufumba Robert Kyagulanyi mu kumufuula kyali ekizibu ekijjidde empuuga ne banne Buganda is to blame. Teri kulumamu. Mwatuula engeri gye muli bakatikkira abakadde juzi wano nayogera ku bakatikkira abo abaasituka ne bagenda emagere n'otunuulira abasajja ngaawo kati mwagendayo ne muwagira Bobi Wine asobole okukuba bampuuga ne muwagira Kyagulanyi asobole okujja Sseggona mu parliament ne muwagira Kyagulanyi asobole okujja oyo yani simwagala abeera avuma Museveni buli kiseera semujunganda era mwe bakatikira abaasituka ne mugenda paka kati twagala mutuwa apology bakatikira abagenda okutwala apology bo batuuse bali mu mbeera akera batuuseewa kakati ekisinga okuttattana abantu oba ekisinga okola abantu obubi kwe kwegulumiza Katonda yasuula abantu bonna abeegulumiza kakati Bebekulu yani asaba bakatikira apology ye ng'Omuganda bakatikira baba Baganda mpazi kikyakoze ekikakasa nti Muganda ayimbye ennyimba mu Luganda siyo ne yalinya ku meza y'Abannabagereka ebyo sibye biriyo gambye ndojjukira ayise emyaka 10 akantu tekaliggwa se yagirinjako yeyese yali ayolesa mpisa za Buganda bwetyo bwe tukola simanye oba yenenya omuntu asobya kakati oba naye yakola apology yagikolawa twagira bakofe public apology eyo adai dave tosuubira nti Bakatikiro bakirerese bafa gatambula okutwala apology ya ebintu ebimu babikola babirowoozezzaako tuliiza okulaba Katikiro nga bagenda agaliri puzzle okwetondeme era tugambe nti mwami Bebekulu jangu naawe obeewo jangu obeewo ng'okwata apology ya baze kwetonda baze okwetonda olowooza Katikiro ne gwabadde awunzikamu ebintu bye olowooza Peter Mayiga ow'ekitiibwa yalaba essanyu lye yawulira nga Kyagulanyi agenza omukyalira amma bali bagenda waka Bobi Wine agenda era n'agamba ono nno oba yamuyita nimba oba yamuwa mukyala mukoddomi wange bano bakyala bange aye Katikiro oli wasanga Bobi Wine asanyuka nnyo ne ku kyakyo jjukira erubaga ekyolya omukulu yali ajja mu kifaananyi egundi ye kati takimanyi ono ye takimanyi nti n'ebbaluwa yayita Bobi Wine teyeetwala bwetwazi Mmengo wabula yawandiikibwa ebbaluwa emuyita kojja mu Lubaga yitira wano ne wana ekibuli nalabo yali yeekokooterera mu kifaananyi alina ne Bobi Wine Katikiro wamulaba kati njagala wewaweereza n'akabapula ati weerabidde muganda wo njagala okujjonyola ensonga eno otegeere nti olwaleero Bakatikiro ba Buganda abamu ku Bakatikiro abasinga obugezi be bate Bebekulu bayogerako wadde sijjaamu nti ono musiru oba ono mugezi kyenkakasanzi Bakatikiro ba Buganda abadde bagezi bonna ne Peter Mayiga mutwaliramu bonna sina gwenjijjamu naye abamu ku bantu abasinga okuba abagezi olowooza Dani Mulika kikyayinza okwebuuza ku Bebekulu temugambye amwebuuzeeko amwe ku magezi amusabya public apology olowooza amagezi oyinza ogaba kyotayina abeewo oyinza ogaba kyotayina omuntu yenna agaba kyayina kati omuntu w'amagezi amangi yagaba ku magezi tegeeza awo yayokyezaamu okwetonza kati Dani Mulika y'omu ku basajja abasinga okutegeera mu Uganda wano oba onoonya abantu abasinga okutegeera abasookerwako kwali bonna Bakatikiro abakadda bonna basajja bagezi bamulwanya muli kwebali jebbi kwebali
Charles Peter Mayiga kwebali tolina bobera Katikkiro nga toli mugezi kakati njagala ombuuze kati aliwa kwabo bonna ani gwe yesimbamu gwagamba nti gwe jangu mpa apology era mwe Bakatikkiro abasituka ne mugenda paka kati twagala mutu wa apology chobola banti nebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga. You cannot see educated people ngabo ne mubajja mu parliament ensi yaffe nakula netyanga kakati ekyo yakoze ensobi esembayo obuki obunene tebajja kujja kwetonda ekibuuzo bw'abalaba bano be basuulanga be baali abalungi lwaki si babadde awagira ekitegeeza naye ali ku kosi ya kusuula Buganda nti ne bwe yaleeta abalungi yabalwanyisa sokoleke pozi yagambye bali Bakatikkiro bawagira Bobi Wine n'asuula abasajja abagezi naye abagezi bano yebe yalaba nti bagezi lwaki yesebe yawagira ekitegeeza naye ali ku kosi ya kusuula Buganda pozi naye NRM era NRM yali ebasimbeka abavuganya webale nnyo so kabuze bulungi ako anka izo kaddamu baba yagamba nti NUP bano Katikkiro babi nnyo kubanga bakozesa Bobi Wine okusula abasajja abagezi Buganda be yali ezimbye nene yerabira nti Buganda gyagamba be yali ezimbye era Bakatikkiro abo be baliko nga babazimba tekwaliko babebe kkulu nti kuba Bobi Wine agamba nti no yebe yali kazimbye ojulia era Bakatikkiro abo be baliko nga bakola ki nga babazimba gwali mulembe gwa muli wanyamuli gwa mulika gwa jebbi be babazimba era be bamu be bagende wani ewa Bobi Wine kakati wabalaba nti bano baali balungi okuzimba bali nti bazimba bali lwaki be bazimba ye bebe kkulu teyabawagira lwaki yawagira balala kubanga abo bonna we babadde NRM basimbyeko abantu lwaki yawagira bali ba NRM gye basimbye abantu era ekibuuzo naye yali ku kosi ya kusuula Buganda gwaliko ekitegeeza NUP wawangula Mpuuga awo abasudde Buganda naye senga NRM ajja n'awangula Mpuuga awo Buganda ebeekola NUP wawangula Ssemujju abasudde Buganda NRM wesimba ku Ssemujju omuntu n'awangula abazimbye Buganda kubanga nze bebe kulu oyo yayisanga waneeno ng'asiiba alokompoka ng'agamba wayiswa yesimba ati olwaki tagenda Busoga naye eyawangula awo omumanyi oba Luhindi nga tamwogerangako siwa NRM ye Luhindi yali waawo si Mutebi yawangulawo Luhindi yali waawo Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kuli Eye on the Press ne nambemu every Monday gwe tubeera naye nga tuyita mu nsonga ezikoza amawulire nezo eziba zigenda okubanga zikola amawulire okusinziira nga bwe tuba tukubyemu torch nga bulijjo batusibwako Hajji Yasin Kiza musomi wa dua gwali eyo ngene ebizibu ebyenjawulo naawe osobola okubeera nga omukubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wansi ndine nambemu ennaku zino omujozi sigwa kwambalirako jampa omujozi gulagika mu bantu kati omujozi kubadde tugulaga naawe abamani kati ekiwalo kyamwe kiraga nti ekikopo muyinza kitwala nga tiimu zikoze zitya kugamba kuba oli mwali mutugamba waliwo sizoni wosamba kati ffe nga bamanyiro twala ekikopo tubala nnyo obuwanguzi kakati waliwo sizoni wosamba nga sizoni eyo toyagala kikopo naye ng'olina weyagala okubeera kati waliwo sizoni kati eno sizoni yaffe yakwetereza munonya top 4 Champions League ekikopo kyammwe bwe tubeera awo isoke kati lutu endala tujja kujja tutwala ekikopo waliwo olaba nga kikuleseemukko kati ffe omanyi Man U tiimu mpanguzi nnyo ya bikopo kati twabimanyira ebyo osobola okugamba nti sizoni eno sirime bulungi naye kanjiwa obusa kanwanire kifo kakati ku lutu ejja bajja kundaba abantu abana abatuliriza
Sajja bakuba omupiira gumu. Kati Arsenal weesuula 3 awo gyonna egyaffe ne tugigoba twagenda olaba amaliri pande tumanya kati Murphy yakyuse. Naye nga baatubba ggoolo yaffe eyo nagwo twali gugobye. Murphy naye twali kyakkola. Abatulaba n'abatuuze tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira okutulabako. Ndowooza leero kantandikire ku Air Trends Saloon. Boss Dollar. Boss Dollar. Nabaddeko yo nempitayo kwa Boss Dollar eyo. Bannaayi. Abantu bakugamba lekeranga awo okugende wa Boss Dollar ne Boss Amini nga tontutte. Kati wayiseeyo otya. Kabiri kalaba wakasase. Ate nze wali waka. Kati kye kizibu. Obalowooza nze sisala mbiri. Kati omuntu awakaba yeetolola buli kaseera. Boss Dollar akutumiddeko. Ate awo no we basalira. Eyo bagiyita Lovis Beauty Parlor. Hair Trends Salon. Ziri bbiri ate ziri wamu. Emu bagiyita Lovis Beauty Parlor endala bagiyita Hair Trends Saloon. Hair Trends wali obuviiri wa buli kika. Lovis Beauty Parlor mu basalira enviiri. Nayiseewo ko ne boss wange namusanzeewo. Leero twasinkanyewo ffenna. Ne tunyumyamu awo ne Boss Dollar nga waali awo. Wasanze Boss Amini ne Boss Dollar. Ne tunyumyamu awo. Omukisa ogwo nga mbasanze mu kifo kimu. Oba okubya ejjinja limu n'okuba ebinyonyi bibiri. Ate bonna batoopu. Nange kye mbadde ŋŋamba. Kubanga kale tugende mu maaso. Boss Amini nkutumiddeko ne Boss Dollar. Era Boss Amini mugende musale enviiri mugule obuviiri. Sebo Boss Amini yagambye akulaba. Andaba nanetegereza. Toddamu kukkaayana. Akulaba era yagambye essaawa yonna ajja kunoonyaako. Amiin. Era akulabira ddala. Amiin. Kale Boss Amini ntumiddeko nnyo buli mu gy'osinziira. Ntumiddeko ku mukwano gwange bamuyita Wini wa Bobby. Adde manyi Wini wa Mami. Wini wa Bobby asinzira Jordan. Atulaba nnyo Wini wa Bobby nkutumiddeko nnyo mu ngeri ey'enjawulo era kansubire nti oli bulungi yambuza nanga nambemu nga nkubagira ebbanga naye lwaki nze tontumirako ne mugamba naye nkutumira naye abatubagiranga bangi olumu naye neerabira Wini wa Bobby nkutumiddeko nnyo e Jordan yawo kansubire oli bulungi ngera n'emirimu ogitambuza bulungi nkwagaliza kisinga abantu mwenna abalaba Iron the Press buli omu gy'osinziira mu mawanga ag'enjawulo mbatumidde. Ogambye Jordan Rina Keys aliwa. Ata Jordan Rina Keys naye ali eyo. Mutumiddeko Rina Keys. Kakati abantu bonna buli omu gy'alabira tubatumiddeko nnyo era nafuna omukyala neebaza nangamba weebale kuyimirira ku nsonga notakyukakyuka nga banno. Badde mmanyi wafuna omusama. Omukyala yanneebaza nangamba weebale kuyimirira ku mundabire nnyo mugambe weebale kuyimirira ku nsonga n'atakyukakyuka nga banne tubalabye abalaba bivuddeko abalaba koze eki naye obadde na wano nawe tutambulidde ng'okola amakulu. Amina. Weebale kusiima era mwebale nammwe tuwagira. Olunaku olwaleero Iron the Press tulina ensonga ez'okwogerako. Ezimu zikalubamu naye ng'ate tulina ozoogerako. Kuba bagamba nti nanyini mufu yakwata ewawunya. Oba ensowera ekwagala yekola ki yekugwa. So tulina ensonga za zoganya. Ziri sensitive. Abamu bazibashinga nti diversion. Abalala ne babeera nga bagamba ensonga zino. Kyekibi ekikyasinze era n'ennuupu eveewo. Kati nambe oli musajja mugezi. Omusango guno ngulaba oba embeera eno yazoganya weeri. Ekikyannumya omutwe kiri kimu. Abantu tebavunaana zoganya nga zoganya. Bavunaana zoganya naye ng'olaba kye baagala kwe kuvunaana NUP oba Bobi Wine. Obalina okubeera nti Bobi Wine abamulwanyisizza babadde bangi. Kyekituufu balabika omusajja bamuliddwako ke bamulwanyisiza. Ne baleeta bakwano be ne bagulwa. Ne baleeta abayimbi ne bakola ki. Ne baleeta abamawulire abamutegeka abamawulire buli omu. Kati byonna ebiwedde zoganya najja. Zoganya release date ye nejjanga ebigenda maaso ewa Bobi Wine bikulu. EU eyogera ku Bobi Wine ne Uganda. Baafidde y'omukulu nga kitegeeza ku internet yagenda okubanga ajjuddeko. Ensonga ya zoganya neegwawo. Era ffenna ne tumenya omutima. Tugamba omuntu kyayinza okuyisa abakyala bw'ati. Ekyo nno tukivumirira gyabadde misango.
regardless of what party you are in. Ejo giba misango. Ekinayonyisa beba victim okubeera kakati bafuuse ba influence. Nina kembadde ndaba. Ndoza katandikirewo butandikisi tujagenda tusikwata mpola. Kembadde ndaba kabadde katimo. Timo, where is it? Katimo kalaziwa banaye akantu kambuzeko. Kozikatya. Kanonye nkakubira abantu baleme gamba. Ntinno. Angambe kirungi weberedde muto ina kyokoze na ono ye muwala oyo Patricia. Siyo? Angambe kirungi weberedde muto ina kyokoze naye Patricia ye muwala yabadde akutte ku ttamawa. Kyenkugamba nga tuwulira eddoboozi erigamba nti nsobola okukufumita biki byonna ebyo. Akantu kano kali luddawa. Emboozi eno yandinyumye nga akantu kano. Kaka. Somayo ki ku university? Nasoma bingi bye nasoma. Nedda nnyabo ku university basoma course emu. Yasoma na kimu. Kasitagambye nti bingi bye yasomayo. Osobola mulimu ki gonna oguliwo. Tagendanga nayo. Wasomerera kubeera ki? Lawyer. Lawyer? Uganda. Kati osobola tuwolezaako ku musango gwa Luwirayiti. Eyazze n'omusango gwe yali tannaguwoza. Bamukwasiza gwa Luwirayiti. Nedda. Paki. Tosobola kukoza musango gwa Luwirayiti n'oguwangula. Nsobola. Osobola tukukuwe. Bagumpe. Njagala oyogera n'abantu bakuwulira pa tuliko abantu bangi. Bagumpe. Kati wawulidde omulamuzi kye yagambye mbwe etteeka talimanyi. Interview njagiteekawe. Naye woluuliza bino ebintu bamala ne bamubuuza owagira kibiina ki n'agamba Museveni. Like nga victim bwe nani usuubidde nti victim abadde mu keesi y'okukwatibwa oba mu kutulugunyizibwa oba threatening violence. Ti ensonga ezandimuleese wano kumubuuza wagenze ku poliisi n'ofuna reference. Teri ayogera ku bya reference naki. Bonna abazze ekisooka ani yata obutambi ate abazze mu butambi kati bafuuse ba influencer ku TikTok. Naye nga omusango guli awo. Ensonga zozoganya zino nambemba. Kakati nze natambulira ku trail kyenkana yonna. Twamisinga ezimu naye nga zentono. Amazima gali nti newuunya nnyo okuwulira abantu abayogera ku nsonga za zoganya. Naye si mu ngeri ya kwewuunya nti zoganya talina musango baki. Mu ngeri ya kwewuunya engeri gye bazoogerako. Sijjaawo musango gwa zoganya. Producer agambye nkateeke wano. Tekawulira. Teeka. Sijjaawo musango gwa zoganya. Naye tuyina ekizibu kankikubuulire bwana Zanero. Tuyina ekizibu ekya buli muntu abagira ekibiina okuddira obukuusa bwe obukyamu bwe ne tubusonseka mu bantu abalala. Ne tubusonseka mu bantu ki? Abalala. Okujjako senga tulabayo omuntu nga oba president w'ekibiina oba secretary general nga yagamba nti oyo ekikolo ekyo kirungi nnyo. Ebikola bino bye yakoze yabikoze lwa kibiina. Tewali muntu asobola kukola nsobi mu kibiina. Zanero njagala nkubuulire omuntu oyo n'asigalayo. Akunoonyereza kutambula bwe kuti. Essimu ya zoganya eri ku poliisi nontiso bagikwata. Yabeera bamukwata kitegeeza bamukwata n'essimu. N'essimu ye bagitwala. Kigambibwa waliwo yagijjayo mbu. Naye era ng'akolaganya n'abapoliisi nti era kati yate obutambi obwo.
mukulowooza kyesina konfaminga naye weeba erina bapoliisi essimu eyo kitegeeza balina access yagiyingira bakukwata bagikusaba nalaba ntaminga bamugamba teekana essimu yo remove the password gituwe bwe bajjamu obutambi obwo ne babuta bwe babuta ne butambulira ku mikutu gya social media okusindikira abantu obutambi bwo bokka ng'abantu abo tebakwadde likusala basindikira awo ne polisi yonna esooka kuzza musango ogwo wadde ebitambulira mu kuzza omusango ku butambi bwe babingi nnyo okiwulira bw'omala busindikira abantu amangu ago ba victims abali mu butambi obwo ne balabika ne batandika okukola pulogulaamu ku TikTok nga bababuuza bebawagira nti Museveni naye nga te TikTok ze bakolerako pulogulaamu si nyangu bazaba Balista Timo ze end si kugamba muno wa bulijjo nti gundi yabadde ayitawo ne mulaba kaya abadde andaba n'access eyo ne bagifuna ezibatapingamu okujja ne ku live zaabwe okitegera kye nkugamba nti bw'otunuulira abaana bano bonna waaba Kabaata waaba Balista Timo waaba ki okitegeera kyabadde nga kiringa ekiri set tugenda kukola kino kubanga wabaddewo emboozi etambula ku Kyagulanyi era nga yebutikidde ekitimba nakyogambye Zoganya ono yakwatibwa bbanga ddala kitegeeza era baafuna obutambi buno baabufuna ne bagamba wait for the right moment buli omu ne bamukontaktinga ne bagamba kati time okay kati kikwewuunyisa ng'abantu abadde mu butambi buno njagala mukkiriza wamugaane abantu abamu tebawangalira Kampala kyobola abakuba n'enduulu naye ffe abawangalira Kampala ffe abamanyi dewe engeri gy'owangaliramu naddala ng'olinamu kulinnya kakati Zoganya yali muyaye weeyo simanyi kirekeyo wewatyo eyo bano abawala be yakozesanga mukkiriza oba mugaane yagula bagule era mpulidde wa Balista Timo ng'agamba mbu wasoma kinti nasoma bingi ku university ekyo kyokka kikumala okukulaga osobola mulimu ki gonna oguliwo wagambye wadde ku university nti emakerera nti wasoma ki nasoma bingi university obeera particular ku kyosoma okiwulira kubanga university teriyo munno simanyi nsoma bingi byebiki oba abadde ategeeza course units nyingi zeyasoma ate zeziriwa kiriko kugamba tulesipo nakola subject 15 zonna yazisoma bwe bamubuuzizza tuwe wasoma ki alowoozeza kirowooze n'agamba looya n'obwa looya bulabi gwe waliyo looya ayinza okuba nga alina endowooza eyo ekimu ku bintu ebikugu looya oba mulyake oba mutuufu ekimu ku bintu ebaba nabyo obukugu kunnyonnyola obunyonyezi bwa looya tebuba obwo ontegedde kyegamba kati ono yalowoozeza bino ebyekito oyagala kubeera kifena tuba twagala kuba balooya badokita bapayiro kati reality otuka okusoma nomanya nayagala owa payiro nayagala bwa inginiya naye baba nga tebusomeka era wekakanya weka n'ogamba kagende kubusomesa nsobola ekiwulira kati ye yasigala mulooko kati ye yasigala mulooko yagala kubeera looya era olaba nekyabadde yasoma yadde akyesooka bweso si ku muntu anoonyereza kikumala okukulaga nti ebigambo byonna byaddayogerera yadde bya bulimba nti nekyebadde bamugamba okukola oba kyebamusetinza okukola yabadde akitebereza butebereza ekisooka first of all bano abaana bamalaaya bagambye baali bagenze mu bbaala kuzina okunoonyereza kugamba nti ono omuwala yali azina na Kimansulo mu Kampala wano bazinyi ba Bimansulo era ne bazoganya mu bulamu bwabwe mu biseera byabwe eby'eddembe nga tebanagenda nnyo mu struggle bagendanga eyo mu mbeera y'ekiyaye mu bugeto nga bakola ki bwe babeera bw'otunuulira omuwala yamujja mu bbaala ne balinnya booda ne batuuka ne basasula kaloogi ne bayingira mu kafaaliso kali ke twalabye akaliri kaloogi kanyakwa kaali kakanaano oba kakiwaya ekimu ku bibuuzo byange ng'abantu bagamba Zoganya yakwata abanna gwe bakwatira mu loogi kiringo awo wonna yatuusa atya nga tewali nduulu yonna era Zoganya abaddewo nga n'obutambi tebunnateebwa nga tewali kyali kikoleze eki kibaddewo abaffe abawala bano nze nadde nsubira Balista Timo ng'omukugu wange
kubanga Barrister Timoye ng'omuntu mugezi nze mumanyi nabadde nsubira okubuuza walipotinga ku poliisi ku musango guno oyinako abajulizi abaaliwo ng'enjegenda egwawo era nabadde nsubira bikola ki obibuuza ye kyatuukawo ddi n'obudde tebabutuwa bino byaliwo ddi okiwulira wabula kuwa kisitole ekitaliiko mutwe na magulu kakati nze omanyi waliwo omwana yasinze bayingira social media awo yabadde Shadia wa Bobby kyenkulaga nti NUP buli muntu alina omugaso ku lunaku lwe kuba yabakutte kakota bonna n'apakira oli nga ebintu bano bye byewuunya abamu ku bo baali bagambyeko nabo babikola abalala nga balina n'obutambi amazima gali nti embeera eno Zoganya gye yabaddemu abakyala bangi bagiyitamu wano era mbi era tetusobola gipraise era sisobola kugamba mbwe embeera yabadde ki nungi mbi naye ezo paati ya muntu Zoganya atali wa kibiina tetumanyi ne yabikolera kuba ne ku kibiina si yali awo nti akoze eki aluddeko nnyo okiwulira njagala nkubuulira olwaleero ekibiina kya NUP kyekimu ku bibiina ebisinga disciplininga abantu banakukkiriza anti akiwakana nze kankuweko ebikolwa bitono nnyo naawe ogambe nti edisciplininga oba tedisciplininga genda maaso ono yali ropu mulamba n'alya enguzi ensi n'emanya tutunule mu kamera nga ne gundi oboyi ani owa parliament yamwaddeko obujulizi tuli ku musango gwa bitano ensi yonna ng'egamba n'abakukunavu togeza n'okwata ku mpuuga munnange muteeketeeke biki president yagamba nti omusango guba muki guba musango n'akwata mpuuga n'amugamba Debbali naye okwatira ku vice president kitegeeza kati mwenna abali tukotte ku bantu ba mirundi egyo vice president Buganda Lopo ontegedde bulungi ate nga bano bagamba nti enguzi wano ekwata small fish tekwata big fish kati wali twali mukutte zishaka twali tujyo na shaka Debbali kati eyemu oyo omu na Debbali era nebyamugenderako byonna ntubiraba ebyakola ki ebyamugenderako ne beemulugunya ku chairman Nyanzi mu kakiiko kali nti ono twamwanga enguzi biki n'amubaka n'akamugjamu n'amuteeka ebbali ono chairman Nyanzi mukulu we mwana wa kitaawe yamuweerera nako n'amuteeka ebbali awo tuli kuzishaka shaka zennyini n'akakiiko ne kateekebwawo nzijukira wano kusagaza Sadamani Makebe sokolindeko kakiiko ako Sebagala Latifu twamulabyewa bamugamba leeta obujulizi twamulabye Entebbe nga tebuliiwo ono Ssenyonyi ne kigambibwa diini we yamusaasanyangako ebiwulire mbu yalidde olukaaga president yavaayo olunye n'agamba nti obukakafu we bujja era ddawa naawe oba owedde fe tugenda kuzibira muntu ku liiso olwali obaddewo Sadamani Makebe mwaziraba ne Mukiibi ne bamuteeka ebbali okiwulira Sadamani yagamba nti bamufuuyira ebintu mu maaso essimu y'ebikyo nzijukira Mukiibi ne bamuwummuza ku ddakiika eyo namugamba Mukiibi kola ki wumulamu okiwulira komuledi waffe bambi bamusiba n'omusiba ali mu kkomera kibi nnyo okiwulira olwaleero kati nze kamala okubuulira n'abaana bonna abaalimu akakunkuna ng'olumu bagizegizemu kamala okubulya nzove bwe bamala tukwatira embalala nakomayo Kampala nenfuna emmotoka ne tuddayo ne Mukiibi Hope owa Uganda nyaffe n'abalala be twagenda nabo ne tutuuka wali president n'agamba okunjagala kaavu babiri namba emu ne Mukiibi yajjako of course basatu ambassador wa Firebase namba emu ne Mukiibi n'agamba abala baddeyo
ama nawulira ko nda ina timu je yagobere embalala obamba tulina Kabale nagigoba nagamba Kampala muddeyo bano bakaya basigala era twali akatuuka Dogo City yasoka najja n'atugamba bagambe kuno bagalako namba emu mu Kiibi ambassador n'agamba Firebase naga atenze tenga ambassador abaddewo abaddewo ambassador n'asituka n'agenda wali president naga nti ona akoleki twaba tuli awo ani yajja waliwo mwana yajja ono gundi ono mwana badde akulira kati Lasta n'agamba namba emu mu Kiibi Yaga mpozi nga bagala situka egira abegambire agambi bano baddeyo era abaana awo abasirikende twabwa transport tuga mukolechi mudde twali chakola oshulia fe tugenda amazima gali nti olaba tuko riskinga mu mbere fanana bwetu gitwali twetagira ka abantu tambula nabo nagamba abasigadde bakolechi baddeyo okubbe simu NUP ng'omuntu abuliddwe simu oba ng'omuntu bamulabye ngabbe simu omusango gubadde gumuvunaanibwa nga balinga bavunaana akutte mundu kubanga abantu basoka ne bakikozesa abasazi b'ensawo nga bafubutukayo nateetewa bajja mulaliza NUP ne batandika okubba abantu ki president n'aba order n'agambye mulababba ekintu ky'omuntu kyonna nga NUP tumuvunaana nga wa mundu kyoyogerako we yali Luweero waliwo yagamba esimu y'omwami oyo yali waggulu egudde mugizeeyo nalabako interview ng'omwami oyo agamba esimu yange baginziziza naye ng'omanyirwa ale Luweero eyinza okuddiza essimu okitegedde bwe yali kakati zanero tusoka ne tutunuulira ne tugamba empisa ezibadde mu NUP zeziriwa olwaleero poliisi bwe yagamba nti ayitawa balumba emmotoka yaabwe erirambo simanyi ne bagikuba ne bagikola batya president yamujja ku trailo abantu abasinga obungi ayitawo yajja embala tebaamulaba nze nalina omukisa kuba nali ku mmotoka ya president yennyini nze namulaba ne mubonganako president yachuka bwati n'amulaba yatumirawo SG namugamba oyo mugamba akyalina emisango gyasooka koleki addeyo bw'oyogera ku NUP okubonereza waliwo ne bana ab'amawulire nzijukira entala awo waliwo omusajja omukulu awo entala ez'amawulire map media yes map mujjukira ng'awummuzibwa n'ebigambo ebyagenderako ekitegeeza NUP w'okola omusango okiwulira ne gumanyibwa evidence weeri nti obonerezebwa bangi abamu batya nakwogera nga waliwe okwemulugunya okwali kumubaddeko ne bamuwa suspect okwemulugunya okwo olumu n'asuba ne kyabadde agendamu ekiwulira bw'otunuulira ba NUP bonna abeetoolodde kati tewali muntu agamba nti waaki wankomeredde mu NUP olaba babonereza omuntu ku kintu ekitonotono bwe kityo ate olwekirimu okabasanya tuddayo tubagamba nti emisango gya zoganya gijenga ye nga muntu era ekisinga okunnuma ku batadde obutambi buno bwe batunuulira ababutadde n'ebigambo bye batandikiddeko ku platforms ez'enjawulo ko babadde nga bagamba baba nabadde bagamba bali mu struggle era nga bw'olaba emikutu egibwogerera gye emikutu egibadde gisiba givuma NUP ne Bobi Wine naye babadde bamuwemula buli kaseera nga gye gikulembedde bukola ki obwogerera naye nga tebavunaana zoganya nga muntu obutambi batuse n'obuteeka nti bwali mu campaign labe badde bakola mu campaign bigenda ovaayo nga byeno kireka bigenda okuvaayo ng'ebintu byeno kireka okiwulira ng'ebintu byeno kireka kati kubanga bo ababitadde babadde babiwunzikidde awo muddire Bobi Wine mu munywezi kubanga Bobi Wine adde n'emboozi etambula European Union eri kuye nga 18 yena gundi bingi bafidde biki kati ng'abutikidde ekitimba mu time ene bato obutambi bwazoganya era ba propagandist wawe ne batandika kivuga laba nupu bekola bemuwana haye no struggle gye mwanoonya yene msepe gye mwatugamba bye bino mugenda okuba mukolayo nga baddidde ekifaananyi ky'omuntu omu bakimutimbye kibiina kyonna okiwulira ekitabadde kituufu wadde
osigala ogamba omuntu omu aba alina emisango giba gije ng'omuntu era teryagimuggyako era toli wano kuwoza mbu teyagikola. Weebale nnyo. Poliisi erina okusalawo okuzuula yagikola oba teyagi kuba ebintu by'amateeka bizibu. Tinowoolaba omuntu nga atemudde omuntu era olina kugenda mu kkooti ate afune ne looya. Ebiseera ba Nixon ne ba Minana we batera Kagezi baali bali mu poliisi ng'ate n'abatuma IGP okusinziira bo we bagamba we bagamba si we baali bagamba n'okugamba we bagamba mu kkooti okiwulira ng'abatumaani IGP eyaliko okukwata bisubi naye emisango givunaanibwa bo nga bo tebateeka poliisi mu kaguli nti poliisi ya Uganda evunaanibwa. Waliwo etteeka nga n'owoba nga oli mu kitongole kya security bakuvunaananga individual. Kakati Zoganya abadde ku campaign yokka eya anti bagamba foot soldier anti naye abamaze obanga n'awandiika omuntu agamba omukuumi wa Bobi Wine n'ate abakuumi ba Bobi Wine ate ngenda babuulira okukuuma Bobi Wine era omuntu okwewaayo okubeera foot soldier tetulina interview ffe gye tugaba tetukutuma bikwatako nti oba wali ani naye kikulu oba ojjidde mutima gw'eggwanga ng'olabika nti oli wa ggwanga kyova olaba n'oli ampe yajja ne tumuwa ne platform n'ayogerako n'amaana gaba nsondere ne ku ssente mu dakiika y'emu nga yawanika Museveni yawangudde bulungi naye ffe twali tulaba muganyulo gw'alina ku tayimu eyo ebibiye nga tubikola ki tetubyagala oba yali ava mu kkomero oba yali avaawa simanyi yali wa prison simanyi biki yali mu kkomero omusajja oyo ampe baamutadda yakawanika ne kwekisa ebiseera ebyo ng'agamba nti Museveni empangula gye yawangudde nungi nzibu politics mulabe era ntugamba ffe twali twamumanya naye era ffe tetwamwemalirayo twali kyama kye yagenda nakyo nga si fake account wanjikiranga omusajja oyo gwe bakwata okusinza nabadde ndaba ayinza okuba TikTok ye kakati bayinza okuyungayunga awo ebintu kati bwe ntunulira ebintu ebyo byonna nga ebitambula Zanero amazima gali nti babloggers ba NRM ensobi gye baakoze kwe kuddira embeera ey'omuntu obuntu ogisonseka ki ekibiina kubanga toyinza gamba nti aba NUP bali banguzi naye nga weesigama ku muntu omu ate NUP bwe yakwata n'okukwata nega nti ekoze eki ate nga talina position nti mu political party temulimu kifo ky'abafuutu soja ono sinti nolopu ku kitebe sinti talinawo kifo kyonna sinti obanga olaba bakatana ne mu bafuutu soja tali kubakulira wabula ali kubagoberera ontegedde kigamba ali kubaki kubagoberera talina na mukisa gunyonyola Bobi Wine kumala dakiika ziwera nti amunyonyola ekirala nakyo kyayinza okufuna okumwekubisizaako ekifaananyi netayinza mutuuza mu kafubo ontegedde bulungi kati abawandiika emitwe nti omukuumi we abawandiika emitwe omukuumi wa Bobi Wine abawandiika emitwe nti omukuumi wa Bobi Wine balimba Zoganya ekintu kyakoze nga y'omuntu gikyamu sinza kibuusa maaso kubanga n'ekigendererwa kye kyali ki okwebakanga ku bakazi nga wabakwata obutambi ng'abutereka ekyo sikitegeero oba kyali ki oba kyali kisinza kati woba tunuulidde nti embeera eno yonna Zanero mwagikuŋŋaanyiza abantu bagukuba ne bagusonseka mu nuupu bawuliranga eggulire teriyinza kutambula nga tekuli kigambo NUP na Bobi Wine kubanga era Zoganya okwebaka n'abakyala baabo si mawulire era ekyaleeseeko amawulire kugasonseka nga bagamba laba ebibadde mu trailers zadde batambula lengera laba ekibadde eri nabadde shocked kubanga ndaba ekintu kye sirabangako kye siwuliranga nako mu bbanga lyenjibaddemu naye bwe tubatuse okwetegerezanga ne ba victims bazze baga yanjija mu bbaala ze nali ntamidde yakola atya ne be bayogera ebisinga obunyinga bya bulimba nanninyisa boda kale ne tugenda ne tuyingira loogi ate yampa 13 nga nsiibula ekitegeeza naye era Zoganya
waliwo olumu ebintu byendabaawo security alert zalumbuye waliwo obutambi obwajjanga bukola security alert ku Zoganya oba bulabako nabo so abubusa maaso nga Zoganya naye nti olede n'akabuuza kamuliko ate nipiwe kuteeka akabuuza kakati akabuuza kamuliko awe tubuuliza ebikola bino yabikolanga mu perspective ki era nga obutambi buno alikodinga bwaki ku buwaani era yali abulikodinga buwaani era ekibuuzo era mu kulikodinga obwo buwaani kubanga agenda kubuulira osobola okubeera wa NUP naye olumu nga teweetimba nnyo bintu biraga nti oli waki nga tokakasa nnyo kati omuntu ng'oyambala ovulo oteekako bereti okubenga tende ya desert otaddeko emiyondo n'amanya General Zoganya n'ebitambulirako byonna nti wa NUP ne kuba security obaako buli wamu okola ki okitegeera kyabulabe nnyo era obutambwe byeddala mu ssimu ebikola bwe bityo oba okola byaki bw'oba toyina set nti nze mbikola genda wano oba mbikola vumaganya bano kibuuzo bubuuzo kubanga okusinziira ku security nange neebuuza bwana Zanero gwe bukyobaawo wali okwanyeko omuwala nofuna obudde bugati kati nali mu kutwa akatambi kiba kisoboka nesimu olina okugijjako nesigala mu mmotoka ddala omukyala ng'omwagala ne gw'okwanya omwagala n'oba oguze buguzi n'oba oguze buguzi bannaffe abagula nsuubira ekyo ekikola kiwulikika bubi ne mukukyatula nti kankukwateyo akatambi nze aguze kubanga n'aguze ebiseera ebisinga obungi woba oyinamu ensa otya n'okumanya nti waguze anti bagamba yajjanga n'afuna ruumu n'akwata ye bano ne bajjanga tebamanyi era emisango egimu gye baagala omuvunaana kwe kulikodinga abantu without their consent ekyo kimu okugula musango mu gavumenti bakukwata okugula malaya naye okugula musango n'okulikodinga musango ne threatening violence nagwo musango kati egyo gyonna egiba misango nga gya Zoganya asobola ogimuggulako poliisi oba amateeka galina okuprotectinga victim omuntu aba yakwatibwa ng'omuntu ono musibe ate poliisi yandiprotectinze ba victim obutaswala obutambi buvuddeyo butya oba kitegeera nti if these people are innocent nga ddala bali innocent baba tulukunya wemba victim w'ekintu olaba abaana abatone mu kooti nga waliwo omusango oba god defilement tebamuleeta mu kooti era bagamba temuli kamera era ayogerera mu kagoye nga mubikke like obutambi buno babulaga nti bazze kulwanirira ba victim bano naye ba victim ate be muswaza okumala mwensa okitegedde poliisi esobola okugulayo emisango gino ng'obujulizi weebuli naye nga bwakulabibwako mu kooti era nga bagamba temubusaasaanya naye kati ndaba nga tewaliwo protection ya victim then victims abandize nga bali mu nnaku tubalaba ku TikTok live obutambi buno buba kufuluma nga stabilizinze bulungi ku kitebe Zoganya y'omuntu kubadde wagenda suspendingibwa era senga disciplinary committee yatudde dda okwogera ku nsonga eno era senga Zoganya ali bali namuntu yenna yalabikiddeko mu katambi kano ng'ali ne Zoganya era senga aliki bali amazima gali nti ebyobufuzi olumu tubizanya bubi fwe olumu ekitupiiniza abantu nti gundi ono kwe kugamba nti gundi ono yakoze ekintu bwe kiti ne bava ne bagaago byogera tobitegeero nayogeranga gundi nga bw'owulira bali omunsi bwe yatuuka n'agamba nti asiddofu byawanika bannaye biba bibye omukutu gwe sindowooza za gavumenti oli minisita mulamba aga nti ogwo mukutu gwono naye olumu aba asanyuseemu obanga achamuse n'awandika nga bw'ayagala naye kiba kifaananyi kya gavumenti naye obubaka bwa gavumenti tebuyitiraawo era ng'enyale muwezege gamba nti abawemula oba abakunama oba babikolanga bantu kibiina lwaki Zoganya tabikolanga muntu ye n'abikolanga kibiina naye ekyenjawulo nti bwe tulaba ab'omudde oba akunamidde Obuganda n'omwongera ekifu ne maka ge n'okyala n'omusiima kitukakasiza ddala nti gwe wamutuma
Tusoka lero kkiriza ati abikozenga muntu. Naye wasiimibwa mu bikolwa. Naye wasiimibwa. Naweebwa omusimbi n'omwongera ekifo. N'emmotoka n'afuna. N'emmakage n'okyala. Tutuuka okulowooza nti ono yamutuma akole ki? Era amuwa kasiimu. Ontegedde kyegamba. Kakati olwali ate mu NUP abazza emisango bo bawummuzibwa. Baba suspendinga. Saidi eri basiimibwa. Era nkugamba senga ne Genozoganya ali mu bali bennyini. Oli kwogera ku saidi eri okusiimibwa. Mu campaign eno yennyini waliwo eyafulumya obutambi bwe. Twamulaba asiimiddwa ng'akyaddeko ne mu State House. Ng'alina mu State House wakati. Awaddeyo n'emyaka gye. Anyonyola president n'emyaka gye egimu ng'aga nti wekiba zisobola okuntolebwako ne gikwongerwako. Tekiba na mutawaana. Ye teyakikolanga kibiina. Era awo tekyali kibiina. Yali yekkanga muntu. Bw'oba ogenda okumiitinga omuntu omukulu ali ku level ya president. Basooka ne babuuza ne bw'obanga ogenda mu kkubo mu lugendo lw'okola omusango kimala okutamineetinga. Babuuza be baani abajja. Ne babakolako profile. Bafaanana batya? Nti bano babutambi nnyo. Kale bajja abo basaanidde. Anti bwe baba tebabakolako baatuukawo batya. Naye omulabye nga naye yeewuunya. Okitegeera? Yagambye. Naye namulabye nga naye yeewuunya. Yagambye talabanga ku kintu nga kino. Yakatambi kali luddawa. Nagambye naye wannaye. Nyinza oba sikalina. Yagambye talabanga kintu kibi nga kino mu bulamu bw'ensi. Ate ffe baali badde beewuunya kuba ffe ate ebikola bye baakola bye twewuunya. We nakalaba nja kafa. Okay. Ebikola bye baakola ffe twali tukola ki? Twewuunya. So mumalirize ensonga ya Zoganya. Emisango weegiri. Emisango weegiri. Gimuvunaanibwe ng'omuntu. Era sisobola gamba mbu yakoze kirungi sikimuggyako. Naye avunaanibwe nga ye. Yakoze kibi okulikodinga. Ekyenjawulo kye yakoze ekyabadde ekyenjawulo mu kulikodinga kwe nti ye yabadde munomo mu butonde abalala tubalaba basiyazi abalala basonseseyo mimwa abantu gye bayisa tipipo basonseseyo mimwa gibuliddeyo n'omutwe kugenda bulirayo ekiwulira n'obuuza ono alina byasokolayo byalyayo alina kyannomo kye yakoze kakati ono ye Zoganya ye obaali bakiise waliwo muya yamutaddeko nga waliwo embuzi ekwa kati kaze ka flashback amoto wakalabyeko sinakalaba ngenda embuzi eringa okay kale kanseseza badaira era ngenda kubuulira Zanero abantu bakwate beekwata butambi senga baali beekwata nabo baali balabe nga babeera mu mbeera y'emu nga Zoganya yekirabika bambi teyalinanga kasente kamala kakati nga kyakola awamu akangawo basobole omuleka kubanga bujjukira yagulanga bagule babalaya beetunda yabajjanga bibala nga bagenze kwetunda kati alina okukangakangamu ebigambo ebituufu kati kiraka awamu yakangakangawo tambula ogende naye olwokuba obutala sente ate omponye bubonyi naye akati kene kusenyiwa obutakutuga genda bugenzi nga bano bwe tutera okulaba nti otutteko omuntu n'amala mu mmotoka n'agamba nsasula wanyumizaako ku muntu waati kati ye Zoganya nga wamanya nti banamugamba osasula kyalidde akasente alabika alina kakatono kakati nga asiikingawo na bukambwe kusiikingawo na bukambwe ne waga waayo omusajja kaatatuze agambye abadde ayinza n'okuntuka kangende kubanga owulya sente ze yabawanga 3,000 bwe yanulanga mu wallet n'omugezi anyiiga omugezi anyiigawo nikkirizo bagaana bano abawala yabagulanga buguzi ze confidence gye baleese nawulidde ennaku ku bikolwa ebyabatuukibwa era njagala okukakasa Zanero teri muntu ajja mu kamera mu vidiyo nga nnyonnyola ku butambi omaze okuyita nga n'okuswala taswala ng'alinga abawala abo bali confident nnyo balaga tiri kitegeeza abo abawala tekizingiramu na bulamu bwabwe nti kire kigendo bakosa balaga bali pride ne kye baakola bannyonnyola nanjija mu balance nali ntamidde ate yakujja wata nali ndabanga omuntu mulamu ate omuntu mulamu ate nakwata atya era mwali mulagawa kituufu ne mutukane mu lodge ne mulinnya ne boda ebikolwa bibi
wabula ba victim nafe batumazieko batumazeemu amaanyi ndio ndigambe nti ngenze ku police mfunye lawyer wange twogere ensonga kati bafuuse ba TikTok influencer chovolaba kati victim atalumiddwa ate kati nze omulabi chovolaba nze Shadia Kamwebi muli bengo obudde bukyali enkwata yonna gy'abakwata ensonga twagikuwadde omanyi olibege lijo ngambamu ebintu wano olumu n'ensirika n'engamba ne akatambi kano kankakube onyinyonnyole kye wali ogamba bakoze ebyapa 10 byonna ebyapa nga babiina kutakali nebiri byasooka okuwa mama ebyapa ebyange ngambira labo ne bapanga bino byonna nga babiina poloti yeemu boloka yeemu ekyo kimala okuggwa babenyine bantu akatambi kano size na balopayo omukulu omwe yatugamba alina ebyapa 10 mwana nkugamba omusajja omwange ekitibwa musajja mugagga alina ebyapa bye 10 mwana mu kibuga Kampala wano olina akantu ke wanteekamu naye omanyize nteekawo nnyo ekikono olumu wagamba yali afuna musaala gwa mmeka koza abantu bayiiya nagenza okulaba buyiiya nga bugambye kakati ngenda kukubuulira gundi Zanero nze abantu abamu balimanya ngenze nti omusajja yayogeranga ebintu nze abo abasajja twagere ne ku pano y'embozi mukati nali mbagamba nti obugagga bumulumiriza ku nsibambi si bwali kubanga lwe yagamba n'agamba nti tayina n'ekifo tayina kyakyagaza ne mugamba aba tayina kyakyagaza lwaki akaba n'okusiita ebigere mu ttaka n'asiita batayina kyakikola amazima gali nti nagamba baloya balina sayidi ezo sayidi ebbiri oyinza okuba looya ng'olinga kati ze nyina looya mukwano gwange omu bamuyita Jeff mulala bamuyita Fahadi bali bwe bati bali straight sibawulira nkonsobi yonna nalabako ng'omwaweza n'ettaka ery'amaanyi ddene Kasenyi eyo bwe yaliwoleza n'ayagala omuwa ettaka namuga tusasule ssente za faamu yaffe gwe oba otunda ttaka lyo bwe ntwala ettaka bajja kugamba nti yaweza kubba ttaka lyaki era mbadde manyi balooya bagaggawadde nnyo owooza looya w'ettaka akugamba eka mmeka eka 10 wempoza ompaako 10 naweza kubba ttaka ly'abandi amazima gennyini nagenda naye Fahadi ku Council Fahadi nagenda naye Kasenyi baba bayaya abo balooya olumu bagamba abantu bebawolereza babadde balina ssente kaasi looya nkugambye afaanana ekikolwa kye kifaanana eky'omuntu nga bwe nagamba nti omuntu mulamu baga gundi oyo alina omwoyo omulungi sayidi y'omuntu ennungi naye omuntu omukyamu abana muzimu era buli kyakola baga naye gundi oba aliko muzimu kika kibannange kyekibe ki n'obwalooya buliko sayidi ennamu n'enkyamu obwalooya obwo bw'abeera mukyamu ate aba mukyamu nnyo kubanga aba yasoma okukumpanya ng'akuyinamu n'eddiguli abakukozesa with skill otegeera professional footballer kyobola bano bannyini babagamba agamba nansiba olw'okubeera alinayo obusobozi asobola okubba ettaka lyange oyo omusajja abanja nsibambye ettaka eka 45 namulabye neŋŋamba naye twogera ku musajja yamuweerera okumujja mwesi wano bw'agamba tetulina bukaka ye mabirizi yasiba kitaawe looya omusomesa era n'akusiba yasiba kitaawe ng'amaze n'okubba ekibanja kye okusinziira ku Pastor Male be yatunnyonnyola ate ng'oli muto wa Pastor Male tegeeza looya obajjukira bulungi sibayo obijjukira bulungi zijjukira entale ono yasiba yamuweerera ng'atwala eka 45 bw'agamba ono bw'agamba omukadde bw'agamba ate okusinziira ku bukadde bwe kiyandibadde alimba like waliwo emyaka gy'otunuulira n'ogamba omusajja ono ku myaka gy'alina bwe yabadde annyonnyola kikyakwatako oyo omusajja gola bataliyala era mbaliyala tomubaliramu nkubuulidde natidde nnyo omusajja oyo agambi namba emu yali aŋŋamba wana ebintu taliyala mubaliyala tomubala kati katulinde omukulu ng'agenze mu kkooti okwewozaako kuba kati okusinziira nti yali amusibyeko ayinza okumwongera omusibo olw'okulebola erinnya lye ulira ate ono omusajja akukwatirwa na konsonyi ate sirambi abadde angenda kumpala lwa nsonga ssebo nze musina sigaza ebintu bibiri buli kyolowooza okukola zira kikola dda nasigaza ebintu ebi kwesiba kolozira na kufa kale kyolozira nakimaze nasigaza kufa nasigaza kufa ekyolozira wakimaze wele gwana mundabe ekijja ki nze munsi bwe bukyolowooza okukola ali nakikola dda
abana bazadde abaze kulumba ina amatakanga ina bwicholo muzo kola melo kamwe kadide sende zannemerako kakati kigaza kufa ogende wa mukama omusajja anoonya lumutta awuli ekika ky'omuntu ekika ky'omuntu amazeeyo byonna yagambye alina abaana abawera aweza diguli 26 mu nju ewuwe aba buli kimu yakimala kyobola bagambye okusinziira ku ndabika y'omusajja n'agamba kati olaba nawereranga bakukyalo naga nsibambe yonze yamwere okumujja kwesi 1 mpaka kwesi 6 yali amutwala ku university yali afunye na accident tweranga zeeyisa why like ebintu bino ebyokwewaananga oze ku mutimbagano olindako wabeerayo abakumanya obulungi era yabuuzizza nti okumanya okwerera kuzibu oba yakuyita kwangu ffe twawerera abaffe ntuwerera n'abaabwe yalina muganda waalina diguli bwe yawererako ye mukulu yali awerera abantu awo yagamba abuuzizza ono wamumanyi kubanga yagambye nti ne taata we yafa mukwano gwange ne kasukaali bamiza akamutwalira yalina muganda we alina diguli kyeyabuuzizza nze ninze kulaba gye biggwera kubanga abakulu baatugamba bagagga nnyo era bagenda kuteeseza basibe naye kati emboozi eyazi ati ne mawu bwe yagendanga okuteesa yagamba agenze teeseza ba DP era bagenda kufuna emiganyulo mu kino kyengenda okuteesa nga waliwo n'abantu asooka ba minisita nga bava ku opposition twagenda omaliza nga mawu yennyini yaweddwa ba minisita nga yawebba ne constituency etesimbwamu muntu kitegeeza omuganyulo gwali gugwe ng'omuntu era ekyo ky'omuganyulo ogwo bwe gutyo kyatuuka ne kuba Betty Kamya nga bagenda teeseza FDC biki omuganyulo ne gumaliriza nga gugwe ekitegeeza tebakulimba nti wali wagenda mwana we ekyo kyatuuka ne kuba Beatrice anywa omuganyulo bonna babeera abatukuba kodi ya National Reconciliation nga gwabwe bano ngenda kubulya okutasa ne president si kibi naye nga mulimu America bwe yali eteesa ne Russia Trump ne Putin bafuna neutral ground bo gye baayagala buli omu n'agiteekako obukuumi bwe yeekakasa nti bw'ataddewo ne bayogera olukiiko lwagenda okuggwa nga ffe wano buli kimu naffe tukimanye ekibadde mu lukiiko nga tutegedde nti biganye debate etegekebwa ne tugamba Museveni jangu onyonyola eggwanga ne Bobi Wine jangu ne Besigye jangu naani eyeba open debate nga bagenda kujja buli omu ayolesa obukugu bwe na biki byasaanidde okukolera eggwanga n'okuteesa kutambula kutya Bobi Wine yagamba zisigala teesa na Museveni niyo kuteesa okw'omulujjudde si kuteesa nga abasoose okuteesa kuba buli ateeseza tulabye yebadde yeeteeseza ontegedde bulungi ekitegeeza ne bano tebayinza kutulimba nti ddala balina kye bagenda okuteesa ekibuuzo lwaki bo bafuka bavijje babiteeso olukiiko lwe baalimu lwaki lulimba namawulire waliwo ze bayita secret meeting anti bonna abavayo buli omu ayogera bibye Latifu agamba nze nange nali ngenze kusaba kifo ono agamba twagenda teeseza basibe teri muntu agamba nti ajja abaana amasomero babadde aweerera ate mbu ayagale basibye abasibiddwa omuyivu ajja abaana amasomero babadde aweerera ate ayagala abasibe era wagamba nti omukulu kyagamba basale ze yagamba zenkana obululu bwe yafuna kubanga ogamba tebannonzi angalinga agamba yagabira basale namba emitwalo 5 gyonna yagiwa basale ekiwulira kakati ebyo nda twabitunuulira ku nsi bambi nenewuunya omanyi ngenda kubuulira Zanero olaba ekintu kibayita amasannyalaze kyekintu ekyalibadde kitegerwa n'omwana ayonka kyekimu ku property government zeyesigaliza nti government oleeta transformer nga gwagiguze yo government we batenatuuka kuleeta amasannyalaze mu kitundu ekyo nga budget tenayita kubanga kateeka ebunya amasannyalaze ebyalo byonna mu time yaayo kati gwe senga kikola nga tebannatuuka ogula omuti waya n'ozigula transformer n'ogigula n'abagenda ogateekayo no basasula era amasannyalaze ago mu ndowooza ennyangu basobola okugamba nti gago oba gosobola ekyerowooleza naye ekibuuzo bwe gaba gago togasasula goyota ogasasula kati gaba gago oyinza ezimba ennyumba n'ogipangisa ama n'oba gwogalesanga amasannyalaze ga Zanero ate buli mwezi ogasasula
agasola gokago katasasula gokago tasasula gegaba agago naye gagatambula n'obago wagasika era buli mwezi tukuba biiru ndi omeme kubanja bweziti kati gabagago tegabagago property ngalo oyo omukugu eyewana n'obwalo yabwe naye nakikakasiza obwalo yabwe bwagenda ku side eri ey'obugezi ey'embi embi lawyer wabeera omubi atabeera mu binnyo zenero nakuwa list baloya kye batukoze wano mu Uganda naawe obatunulemu obalabe olwaleero genda ku nsibambi y'omu ku basomesa betulina abakugu ab'abaloya oyo omu tekako mbidde abo babiri gattako Mpooga abo basatu tekako Sseggona abo bana tekako Abudukatuntu bawolereze eggwanga lino tekako Michael Mabikke ati nze bonna njaba kusomera gwe baloya just obatya buti nedda sibatya ogamba bagamanya amateeka naye bagakozesa bati Saidi embi ataba mu binnyo bansereko baki baloya ba Muhammad Nsereko baki tegeeza lawyer osabanga nnyo nagwa ku side entuufu kuba ate wagwa kumbi aba mu binnyo akukubisa budinda aba mu binnyo okiwulira bw'omugenzi abo Nobo Mayombo bani lawyer ng'agudde ku side embi era bano bagundi babijirwa baki baloya bagundi no mugati gwa batamuki baloya tegeeza baloya si bantu baamu Nobert Mauchi olina osaba nnyo lawyer n'aba ku side entuufu yes kuba waaba ku nkyamu abawattabu Nobert Mauchi babeti kamya baki okay abantu aba basoma amateeka kati bagendeko ddala gwe tandiko banoonya olaba basoma amateeka abo obakuguke Katonda wamuvaamu n'aba ku side enda aba mubi nnyo era aba ku nnungi era aba nnungi era aba mulungi ddala be basinze n'olyamu eggwanga olukwe kubanga beeyambisa title yaabwe eyo n'amagezi gaabwe kubuzaabuza kubajjukira yo obukumpanya abo baamu n'eddiguli wabula kyogamba kituufu kuba lawyer ye muntu alaba ng'otemudde omuntu n'akubuuza wamusse nti ye n'atukaira my lord ono tannatta ku muntu n'aguwoza n'agusinga kakati mwami Nsibambi naye nga mu kkooti y'abantu osobola kuguwangula waliwo mbu omukadde bwe yatwalira eka ze 2 wa myaka 9 mu emeka ono wa eka 45 waliwo enkayana ezaali ku gundi wali ekamwocha era nga oli agamba nti amubba okiwulira ono omukadde yavuddeyo bw'otunuulya ebintu tetugenda mulwako naye n'obyetoloola omanya kika ky'omuntu kwe tukola ki kwe tudiiringira kati n'ogamba nti yagenze tesiza basibe omusajja yaze n'ebyapa ewakwezi kwezi yatera okuwakana omanyi kyekituufu muzeeyi ku myaka gye ne byajjonnyodde kimbeerera kizibu omuwakanya naye jasinze ye gwe baabigambyeko yavuddeyo n'awakana anti kyetulinda tulabe tulinda tomanya ddi naye ovanga omuntu ava eruzira nasigala ng'akyayogera bw'ati n'akomawo ku midiya n'agamba ono yantedde ne mu kkomera lwakunziba omanyi nze Zanero kankweka ebintu ebitono birabe njagala kuva ku nsonga tugenda givaako nze nakubanga ettooki mu bantu abamu naye ng'abantu bagamba nti owalampya abantu okoze otya yenze omu ku bantu abasooka okuba ttooki mu Kamoga ku byasona bbeeni awo yes era ne mugamba nkola ki omusajja mugagga muveeko twagamba Kamoga basajja bagagga baveeko baki bimaliriza aliwa aba yayitamu era nawa Kamoga ekintu kimu ne mugamba Kamoga ensobi gy'okoze esembayo kwe kuleka omuntu alina abagobereza ali mu midiya okukola naye olutalo olwakapolitiko yagala okukola ki okubba kyoba okola nga teddewo ne Nambwayo mbu yakagula musibe bagula babiri ebitaali bituufu kwaffe twali tumanyi okiwulira kyoba okola akapolitika leke kagende omusajja muddize poloti y'emazima n'agimuddiza ng'emaze omuddamu ejjinga kubanga yasooka ye n'akozesa ekitiibwa kiri nti nze ndi mugagga yagenda ogimuddiza ng'emaze omukola ki omuddamu ejjinga abantu bonna nga bategedde nti Kamoga akwatwako ne tufuna complaint zasukka mu 30 yabba ettaka lyange nange yabba eryange nange yabba eryange nange yanguza empewo nange yakola ki kati ali luddawa so senga poloti eyo teyawaawo mwaganya abantu bayitegedde nti akwatwako kati ye Nsibambi
yakoze ensobi mbi obufuzi agudde mbi obufuzi ate najja akakase awo ogenda ku mmeeza bakusimbula jaga kawali kano kabadde kanzi kamalo kubuulira jaga eyo omanyi tuyina enkola egamba nti yogeza ekifaananyi senga jaga eyo gitemaatema engeri gye yaggyemu waliwo omukulu eyabadde awaayo jaga we yakonkobadde ne giraasi ng'oli aganya ogikwata ng'ali ati nga gwagiwa aganya ogikwata akyagitunuulira yogeza ekifaananyi katuli mu kwogeza kifaananyi ekifaananyi zo okusinza kyenkirabamu yogeza ekifaananyi kajuyisi kawooma kaliko original kayero okusinziira ku kifaananyi waliwo ekigambo ekigamba kanywe sirina kyakkola kuba njagala ekifo nedda omulaba bubi ebintu nze ekifaananyi kakati ate waliwo nga talinakwata muyogeze ekifaananyi waliwo ekigamba oba kyekyandeese waliwo obufaananyi bungi bungi tonabulaba ggwe kati gwolayo akutanywa waliwo omukulu ono nga yakutta egiraasi agimuwa bw'atyo n'aganya ogikwata yabadde ali mu prose abantu abakulu tebabakavo basinga kaana katogaba ku muntu akuwadde nga yetanywedde ayinawo na giraasi yiye osanze muko anda aliwo ebyembi ebisekerwa naye sikaki naye kano sijja kateekayo naye Justin kalabye mulabire yogeza ekifaananyi nze ne ŋŋamba very good juice ndyogeza bubi kanyo sirina kyakkola kuba ekifo nkyagala naye kino nkigamba abantu buli kanaku nga mpulira bagiraagira nti ebifo byonna bya gavumenti ebisinga obungi biva eno omukulu oyo yabiserekitinga kati lunaalira okulaba omulala nga naye agenza okunywayo yasookayo oli omulala bavuganya noono yasookayo yasookayo era kati mbulamu bikulaga nga ono ayogera noono nga noono ayogera noono n'oli yanywa akakodyo kali ananywa obulungi yanywa okufuna ekifo omanyi mu firimu gye bayita Jumongo olaba jo firimu ze siri nnyo mulabi waffe mu firimu gye bayita Jumongo Jumongo yasinkana omuyeekero omu n'amugamba yasinkana omukulu w'ekikoomu n'amugamba eyali avuganya neyo ntabaalo n'amugamba obugiraasi buno bwendeese oba ogamba nti bakatonda bakulonda n'ateekawo obugiraasi obwo busatu naga bulimu obuto kuliko kamu konywa yaleetana bubiri n'agamba kamu kalimu obuto akala tekaliimu bamuyitangani oyo firimu ki eya Jumongo owa Biriyu ye yali akulya ndowooza Biriyu yamugamba nti nywaka akagiraasi ako akamu kalimu obuto akala tekakola ki tekaliimu Jumongo kye yakola bonna n'abukwata n'abunywa oli n'aseka n'akuba ne mu ngalo n'aga oli musajja nnyo mpangudde kyekyali kimukkiriza ekirufu bonna tebwalimu naye ye yalowooza nti mukola ki kakati endisobola n'okubeera tesiti kubanga bano balina ebibatambulirako akuwa kajuyisa alabe obwesigwa bwe gy'oli naye nga nekajuyisa kakwadde kaalaali buli ku level ki owuliriza nnyo TikTok live ate oyinza okugenda n'olwa TikTok live waliwo yagamba kacyapatiko mu kooti kati nga wabiwulirako otukano I'm okay go lwaki ate tokkirizibwako woke ojenoga nze nsawo wenzija nowakambanyiza okuga musawo yanzijjako sukaali sawo yakujjako sukaali kale kaata amazzi olubuto lunnoma manyi nze aliwo ekintu nga kizibu nnyo eddagezo olaba ku mutimbagano anyway nga tweyongerayo omukulu mayo ki ku university nedda siyo
Kitegeeza ebintu byange byekyanze nnyo wano. Omukulu. A few moments later. So n'olwekyo mu kufumba Robert Kyagulanyi mu kumufuula kyali ekizibu ekijjidde Empuuga ne banne, Buganda is to blame. Teri kuluma mwatuula engeri gye muli bakatikkira abakadde. Juzi wano nayogera ku bakatikkira abo abaasituka ne bagenda emagere n'otunuulira abasajja ngaawo. Kati mwagendayo ne muwagira Bobi Wine asobole okukuba Bampuuga, ne muwagira Kyagulanyi asobole okujja Sseggona mu Parliament, ne muwagira Kyagulanyi asobole okujja oyo yani simwagala abeera avuma Museveni buli kiseera Ssemujjunganda. Era mwe bakatikira abaasituka ne mugenda paka kati twagala mutuwa apology kyobulaba nti neebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga. You cannot see educated people ngabo ne mubajja mu Parliament. Ensi yaffe enaakulaakulana etya nga Okay. Ekibuuzo kiri obaka kyengo. Hey, y'all come look at this. Saba mwami Katikkiro mbadde nsaba obuteekweka ekyabateesa mu by'obukulembeze kwali kukolera bantu nakulaakulanya Uganda n'eggwanga lya Buganda. Gundi yabadde mpanvu. Naye ekisooka Bebe yagambye Bobi asaba public apology. Asaba public apology ku Bakatikkiro. Naye nyini bamwetondere. Okuva ewamulwanya muli ewa Walusimbi n'ewa Muliika. Bagenda kwetonda betondere Bebe Cool olw'okuba baakola ekikolwa ekyajjisaayo abasajja abagezi aba Buganda. Ba Sseggona, Bampuuga, ba Ssemujjunganda. Ekyo kye kisooka apology. Ekyokubiri n'agamba Bobi Wine agudde Lulia wangula na 3 kati ali mu bilioni addaka ajja kugira ku 9%. Naye ndi abo n'obuwagizi Bobi Wine bwalina. Si bwa politics. Bwa kuyimba bamuwagiranga muyimbi bafani bw'abayimbi. Chameleone ye muki? Chameleone muyimbi. Oyamanya abayimbi abasatu ndoza yetaddemu. Ani? Bebe Cool. Yagambye ye Chameleone ne Bobi Wine we bayina abawagizi abangi. Mu kuyimba goba olaba mu ndongo wano nga bagikutte olowooza Chameleone ne Bebe Wine nasinga wagizi mu bayimbi mu by'okuyimba. Hayi Kakamii nga yalema okuwangula badde ka Kampala teyesimbawo ye abagizi be bali mu kyalo wa tawuli abagamba nti abagizi be bali eri mu kyalo. Ambuli we yali akubyeko Lugogo e Masaka n'agamba no concert launch eno gitadde Masaka. Oluzala kizibeera Lugogo Serena wa timbadde ngezaako kati ogukuba ndabende omusajja eza n'abawagizi abasinga obungi bali Kampala. Ebibulu kyava bikube Kampala. Tukola kyava bikube Kampala kubanga agendera ku besi eyaki ey'obuyimbi ey'abawagizi. Lwaki olowooza Kampala yamulema okuwangula? Kakati ngenda kubuulira tewabangawo omuntu akulimba Bobi Wine ekimukola bayimbi era olw'okuba ye Bebe Cool ekyo kyayina okukuba kubanga kyateeka ku ttebe wa mwami Museveni. Ono Lasito omulaba ekizibu kyayina alumba nnyo abantu ng'ate omwogerako awo abamangu. Naye omwogeddeko otya oyinza omwogerako ng'owemula. Kati nze siswa muwemula nanti ngamba baaloopa era sikiriza mu kuwemula. Era nze n'omuntu awemula omuntu simukkiririzaamu. Naye ngenda kubuulira ekigambo kye bayita kuyimba yono kyatebolinga. Ono muyimbi bamuwagiranga muyimbi kale mutufandinge tulwanyise omuyimbi. Chovola batayinza kyerabira mu statement ye gwe jagala tunuulira zonna gundi zaakoze zi TikTok live zi press zaani watachogera konti ono muyimbi feno mu kuyimba tumumanyi nnyo tumusobola. Yerabira nti Chovola bawo ne waba akolageranya level takkiriza nti ono Bobi Wine ali ku level ya mwami Museveni. Agamba oyo tali ku level ya mwami Museveni ali ku level yange yaki ey'obuyimbi ngaddi Bebe Cool we bamwogerako mu European Union. Parliament ya Bungereza ngawo yamwogerako ddi ngaddi we layogeddeko ne Trump oba ne Biden. Ebibuuzo ng'obuuza bikakali anti level yo muki mu kuyimba.
kati ne Trump atwala kuyimba wamuziza abaina nyimba zagendo yimbira ku Trump wamuziza wao bagalako kuyimba Chameleone ne Bobi Wine ani asinga okuba n'abagizi b'okuyimba mbutufu Chameleone akubyendo era ngenda kubuulira senga ebikolobera ebyali Chameleone nga bye byali ku Bobi Wine senga talina bawagizi mu byokuyimba naye Chameleone muntu awangadde n'empisa ng'olumu si nnungi nnyo naye ng'ate abawagizi awangadde nabo ab'okuyimba naye baatuka mu byobufuzi genda byankola yambaga ya Straka yali wamaanyi nnyo ku TV ngero okuba buli omu atujja ku mbaga nalowooza embaga agenda gisasula kazagiteeka ennamboole kakati mu nkola yonna njagala nkubuuliriza naye tewangayo akulimba mu Bobi Wine amaanyi ge gakuyimba era kyova olaba nti abawunza Museveni mu kusooka bamuwunzizamu ebyo ono amaanyi ge gakuyimba era tumumanyi n'asooka n'akwata abantu bonna abaali bali ku Firebase abamwetoolodde Babuchamani bano bonna byakolagananga nabo n'abayita n'amala n'abaka abayimbi abaali batopinze ebiseera ebyo abaali bayimba ennyimba ezagala okufaananamu eza Bobi Wine bamayinja baani banengalowooza abayimbi balina akakodi akasuulaani Bobi Wine n'abayita n'amala n'abaka ab'enguzi abamu mu kibiina n'abajjamu n'amala n'akwata be bawadde obukulembeze n'akwata bapromota baamutegekanga era nabo bagaggawalidde awo Bob Mission je batwala bya buyimbi kubanga tayinza kukyera byanga akola statement kakati Bobi Wine ye ng'omuntu entegera ye n'ebyo byonna byekola biri beyond kuyimba n'abantu abamwagala tebayinza mugatuwemu akapera omanyi Bobi Wine yeewunjisa okiwulira kuba mwagala n'abatamwagala bweyekweka abamwagala bamugamba tovaayo abatamwagala jangu waki wekweka naye ng'ategedde tebamwagala kyokka bamwagala bagamba wekweke rasita tovaayo kati abamwagala nga Bobi Wine tebasobola mugamba tuweemu akapera era wakayimba basanyuka busanyusa ate wakasaba teri akasaba era tasobola genda baga tatuyimbiddemu Tekyali akakola ki? Akasaba. Kakati njagala tutegeere ffenna abatudde wano n'abatulabe yo n'abatuwuliriza nti Bobi Wine level y'okuyimba yagisukkako. Era wogamba nti Bobi Wine level yo olwaleero omwana yo Balista Timo tatera kukkiriza kubanga ye waganga meero. Naye yagamba bannayikkirizo bagana Bobi Wine alina amaanyi. N'agamba Bobi Wine kyakoze ku ssaawa Dubai tekibangawo teri yali akikoze essaawa ne kyasamala bwe kityo. Ngazze wano namuddugavu ava mu Afirika ensi yonna ng'emulinze nga n'abasirikale bonna abakuuma ekisaawe batunula butunuzi ekyo teri yali akikoze bwe yagenda e Jamaica prime minister waayo kyakituufu okumanya Bobi Wine si byakuyimba ng'olutalo luli ku piiki wakati wa Ukraine ne Russia bamusindika e Ukraine okitegedde mubazungu omaje okubeera e Ukraine nga Russia erina emizinga okitegedde ng'enkuba kakati level ya Bobi Wine mu kuyimba si byakuyimba yasukkawo dda tebikyali byakuyimba si byakuyimba kakati goba awo mukulu yakozeemu ensonga oba kyamwepimira mu kuyimba kitegeeza olimu analogo yaba yakuleka bamuwagira lwaki kuba mukulu yadamanyi bagize abantu abawagira Bobi Wine bamuwagira lwa birowoozo birungi era bamutwalanga bendera yaabwe ebakiikirira ku lw'okunyigirizibwa kwabwe si lwakuba nti ali bubi ye ali bulungi naye obulungi bwali tabwenyumirizamu nga bantu banaffe bazimba nti kati nze asinga obugagga obulungi bwali ayagala busaasaanira ensi yonna bubeere nga buli bwe butyo afuna obwenkanya obumusaanidde ekyo Bobi Wine kyapuliikinga eddagala libeere mu malwaliro basawo bajjanjanga balina okusasulwa basasulwe bajjanjabwe enguudo zikolebwe masannyalaze gatambule obwenkanya bubeerewo ku muntu azizza omusango nga si mwana waani n'engaba y'emirimu ekyuke balemega nti ggwanga limu lye lyasoma nitegeeza omukulu yakiraba bubi nti bakyali mu byakuyimba kakati ye omukulu alowooza bakyali mu byakuyimba yabivaako dda kati Bobi Wine wayimba oluyimba lwafulumya takyafulumya boggolako afulumya oluyimba nga lujjudde message nga nayo just package eyongera ku bantu mu kumanya obukosi kino ono Bobi Wine yasaanako n'enjogera egamba nti knowledge is power towaanye nnyo sikuwaana
ezo moto za masomero agamu gwanga li nkugambye yasana kanjogera egamba bwetyo kubanga Bobi Wine woba mutunuulidde n'ebintu byakola ojja kwesanga nga tayina mundu tayina jambiya wadde fumu naye nga atadde ebitongole Bank of Uganda sente zonna ezirimu okugula abantu abalwanyisa Bobi Wine omanyi wemba kuwandiikira wano ojulo balemwa gwafuuka mulimu ne bagamba nti kirabika okutrendinga bwati ba Ashibaga Kato ne babatwala oba aliwo oyo waliwo abangamba yagwedda ne bagamba kirabika bapromota abategeka bano babitekisibani ne babatwala ne bagamba kirabika bayimbi ne babatwala kirabika byakolanga nawe ne babatwala kubanga Katono omukulu ye alina ne kyesigalizaayo agamba katabatambulira mukange nze yakawandika tempa polizimu nazikuulamu ne balowooleza ddala jasobola omusuula omanyi Bobi Wine amaanyige bw'oba onoonya we gava ogalwanyise oyinza okulumwa ennyo omutwe lwaki njogera weeno baafidde we yatuuse nga taliiwo ng'olaba laavu abantu gye bamulinako teriyo n'agamba nti nomunaye watusuubizaana ebintu ate bagamba yonna gy'oli taata wadde tetumanyi na bw'oli tetumanyi waalidde ne ku keeki naye tukusabira mikisa era omuntu omusiru omuwulira ng'akola statements ku mikutu egy'enjawulo ng'agamba nze Bobi Wine alina soka kukulembera ne Kyagulanyi nze nange leero kangenda bakola ki mbagoberere mu struggle ngenda kubuulya ekintu kimu okusomesa kusomesebwa naye si buli muntu nti ayiga bwe tusomesa okusomesa kuno mulimu abayiga mulimu abakona mulimu abatakwatira ddala mulimu abayiga empola ensonga lwaki osobola okusomesa omwana aba bakamusomesa n'otegeererawo bannambemu abo we bali n'ategeera ky'ogamba waliwo omulala gw'osomesa oba gonyonyola ekintu n'atakitegeera era bebo bosanga nga mutudde mu taxi n'abwatuka n'aseka ne mu magamaga ne mubuzo waayo badde kiraga njira kyenzijukidde bwalina kajjukira naye nga kajjukira zanero yakanyumya pulogulamu ziyiseeko wiikisi nnya yakakitegeera njozi twalaba omuyimbi yafiirwa omwana mu ddwaliro n'ayomba bulijjo nga kyetumugamba nga babagamba dda mwalya kiruddu n'agamba wa tetulyaka ku kiruddu kimala kutuuka twalya kiruddu okitegeera kakati bwe tumala okuva ku ekyo ne wabeerawo n'omuntu anyonyola n'atakola ki n'atategeera kati omuntu anyonyola n'atategeerayo gw'osanga agamba nti nno nze Bobi Wine baganda be bonna bamala kujja naye ne bajja mu sitwago kati nze ne ndyoka ngoberera sitwago si ya Bobi Wine era obubi bwe baliko oba obulungi bwe baliko bo tebakwenkana tebatuuka kuwadde mu kakoota naye olina okukakasa nti bw'olaba kaabirako naawe okola ki obuuza bubuuza nti omusajja ono kaatukaabidde kaali obulungi bw'ati ffe ki ekitugaana okukaabira awamu naye kati awo tutegeddewo si byabayimbi si byaki kati tumalirize bakatikira abagenda okutwala apology bo batuuse bali mu mbeera akyera batuuseewa kakati ekisinga okuttattana abantu oba ekisinga okola abantu obubi kwe kwegulumiza Katonda yasuula abantu bonna abeegulumiza kakati bebekulu yaani asaba bakatikira apology ye ng'omuganda bakatikira baba baganda mpazi kikyakoze ekikakasa nti muganda ayimbye ennyimba mu Luganda siyo yalinya ku meza y'Abannabagereka ebyo sibye biri yogambye ndojjukira ayise emyaka 10 akantu tekaligwa se yagirinjako yeyese yali ayolesa mpisa za Buganda bwetyo bwe tukola simanye oba yenenya omuntu asobya kakati owana ye yakola apology yagikolawa twagira bakoffe public apology eyo adai dave tosuubira nti Bakatikiro bakirerese bafa gatambula okutwala apology ya ebintu ebimu babikola babirowoozezaako tuliiza okulaba Katikiro nga bagera agaliri puzzle okwetondeme era tugambe nti mwami Bebekulu jangu naawe obeewo jangu obeewo ng'okwata apology ya baze kwetonda baze okwetonda olowooza Katikiro ne gwabadde awunzikamu ebintu bye olowooza Peter Mayiga ow'ekitiibwa yalaba essanyu lye yawulira nga Kyagulanyi agenza omukyalira bali bagenda waka Bobi Wine agenda era n'agamba ono nno oba yamuyita nimba oba yamuwa mukyala mukoddomi wange bano bakyala bange
Aye Katikkiro uli wasanga Bobi Wine asanyuka nnyo ne ku kyacho jukira Rubaga. Ekyolya. Kati omukulu yali ajja mu kifaananyi egundi. Ye kati takimanyi. Ono ye takimanyi. Nti ne baluwa yayita Bobi Wine teyetwala bwetwaze Mengo. Wabula yawandikwa ebbaluwa emuyita. Kojja mu Rubaga yitira wano. Ne wane ekibuli nalabo yali yekukoterera mu kifaananyi. Alina ne Bobi Wine Katikkiro wamulaba. Kati njagala wewaweereza n'akabapula werabidde muganda wo. Werabidde muganda wo. Njagala okujjonyola ensonga eno otegeere nti olwaleero Bakatikkiro ba Buganda abamu ku Bakatikkiro abasinga obugezi be batebe bekkulu bayogerako. Wadde sijjaamu nti ono musiru oba ono mugezi kyenga kasanzi Bakatikkiro ba Buganda abadde bagezi bonna ne Peter Mayiga mutwaliramu bonna sina gwenjijjamu. Naye abamu ku bantu abasinga okuba abagezi olowooza Dani Mulika kikyayinza okwebuuza ku bebe kkulu. Tamugambye amwebuuze kamwe ku magezi. Amusabye public apology. Olowooza amagezi oyinza okugaba ky'otayina. Abeewo. Oyinza okugaba ky'otayina. Omuntu yenna agaba kyayina. Kati omuntu w'amagezi amangi yagaba ku magezi. Tegeza awo yayokyezaamu okwetonza. Kati Dani Mulika y'omu ku basajja abasinga okutegeera. Mu Uganda wano oba onoonya abantu abasinga okutegeera abasookerwako kwali. Bonna Bakatikkiro abakadde bonna basajja bagezi. Bamulwanya muli kwebali. Jebbi kwebali. Charles Peter Mayiga kwebali. Tolina obeera Katikkiro nga toli mugezi. Kakati njagala ombuuze kati aliwa kwabo bonna ani gwe yeesimbamu gwagamba nti gwe jangu mpa apology. Kakati ekyo yakoze ensobi esembayo obuki obunene. Tebajja kujja kwetonda. Ekibuuzo. Bw'aba alaba bano be baasuulanga be baali abalungi. Lwaki si babadde awagira? Ekitegeeza naye ali ku kosi ya kusuula Buganda nti ne bwe yaleeta abalungi yabalwanyisa. Sokoleke. Pozi yagambye bali Bakatikkiro bawagira Bobi Wine n'asuula abasajja abagezi. Naye abagezi bano ye be yalaba nti bagezi. Lwaki ye si be yawagira? Ekitegeeza naye ali ku kosi ya kusuula Buganda. Pozi naye NRM era NRM yali basimbeko abavuganya. Webale nnyo. Amaso kabuuze bulungi ako anka izo kaddamu. Baba. Yagamba. Nti NUP. Bano Katikkiro babi nnyo kubanga bakozesa Bobi Wine okusula abasajja abagezi Buganda be yali ezimbye. Nene yeerabira nti Buganda gyagamba be yali ezimbye. Era Bakatikkiro abo be baaliko nga babazimba tekwaliko babebe kkulu. Nti kuba Bobi Wine agamba nti no yebe yali kazimbye. Ojulia. Era Bakatikkiro abo be baaliko nga bakola ki? Nga babazimba. Gwali mulembe gwa muli wanyamuli, gwa mulika, gwa jebbi. Be babazimba. Be babazimba. Era be bamu be bagende wani. Ewa Bobi Wine. Kakati waba alaba nti bano baali balungi. Okuzimba bali. Nti bazimba bali. Lwaki be bazimba ye bebe kkulu teyabawagira? Lwaki yawagira balala kubanga abo bonna we babadde NRM basimbyeko abantu. Lwaki yawagira bali ba NRM gye basimbye abantu era ekibuuzo naye yali ku kosi ya kusuula Buganda gwaliko. Ekitegeeza NUP wawangula Mpuuga awo abaasudde Buganda naye senga NRM ajja n'awangula Mpuuga awo Buganda ebeetegeera. NUP wawangula Ssemujju abaasudde Buganda. NRM weesimba ku Ssemujju omuntu n'awangula abaazimbye Buganda. Kubanga nze bebe kkulu oyo yayisanga waneeno ng'asiiba alokompoka ng'agamba wayiswa yeesimba ati olwaki tagenda Busoga naye eyawangula awo omumanyi oba Luhindi nga tamwogerangako siwa NRM ye Luhindi yali waawo. Si Mutebi yawangulawo. Luhindi yali waawo. Ebintu birabika bya bukookolo kugengana. Otegera. Mono authority yonna ejja n'ogamba nti Buganda mujje mutwetondere okujjako nzijamu ono. Bwengaani. Nze nina ekibuuzo kyemu. Kiki wali okoze ekiraga nti oli Muganda? Abasajja abagezi abo asobola okutubuulira kye baateese ekyo ne tugamba nti baakiteeseza ku Buganda era tubuulire bano bawana obugezi kiki bakoze ku lwa Buganda ne tugamba nti kino tekiba kubeerawo Buganda badde tefuna kino. Kuba ku floor of parliament nalabako omukulu Jero Ssennyonyi musajja ava Nakasongola
nga abanja government sente za Buganda. Yes. Naye salabako mulala awo eyali azibanjanga. Mazima ngenda kubuulira zani. Kubanga abasajja bano kike baasikayo nga kya Buganda. Omuntu naayimiriranga eyo. Yatandika okubuulya palapase waabwe. Omwegenderezanga nnyo mukwano gwange. Abo abasajja bw'obeera mulungi nga bakulwanyisa. Bw'omala okuvaawo nga bagamba no yabadde omulungi. Kyova olaba n'emboozi yaabwe kati ayinza gamba nti Bobi Wine mulungi mu kuvuganya mu Museveni. Besigye ye mulungi. Gwe tomanyi okugwa teguba muka. Bobi Wine mubi nnyo. Kuba si gye baajulizanga Semwogerere. Semwogerere yali owaddala. Oza tetumaze shyo. Baba kumalamu maanyi. Kabadi kakumalamu maanyi. Kubanga tulaba abantu abagamba nga Besigye mubi. Bobi Wine wajja kati Besigye ye mulungi. Era ye opposition omutuufu. Ono Bobi Wine ye mukyawo. Omuntu yabazibikira omumwa. Ne babula engeri gye beekyusaamu. Nga either ayina kukwatibwa nagwera mu kkomera oba ne babula akabazi ke bamuteekako. Ye Ssenyonyi ne Mwanga Kivumbi. Nga bamaze okukyusa Mwami Mpuuga okumujja kuba Vice President Buganda. Ne baleeta Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi enkola gy'akozeemu ebadde ennungi empitirivu. Ebadde yabazibikira omumwa. Nga babula bamuteekako nga balina muteekako bibozi bya kumuwaayiriza muteeka mu kkomera. Ssenyonyi bayebo bekindi bannyini babagambanga babekulu bennyini nojjawo Mpuuga olete Ssenyonyi yagenda kukola ki era ne ba propagandist baabwe eno ku media nga bibuzo batubuuza kati olwaleero Ssenyonyi yabazibikira omumwa kuba akola bulungi nnyo. Anyway na buli we yakuba tooki newe yali akyali kakiiko akali akakosase bimaze ne bituuka. Ennyonyi tuziraba n'ennyonyi bagamba nfu tulize lubowo sipitu kube sawa yonna nayo tujja giwulira. Nze mu nnyonyi nafunyemu kintu kimu ekyabadde ekyashokinze. Andrew Mwenda ng'ali ku TV yagambye nti alina kampuni gye yayogedde naye kampuni eno nga yabamutuula ki nga yagiwa obuyinza watali kwebuuza ku muntu yenna. Kampuni eno alina ekikampuni ekiwandiise yagiwa obuyinza watali kwebuuza ku muntu yenna oba talina kwebuuza ku bukugu bwayo nga buli mwezi etwala emitwalo nga giri 6. We yagambidde nti 6 ejja $. Ennyonyi okutereera erina kubanga evugibwa First Family nga ye yagikulira. Nga waliyo pilot ki. Naye anyway. Ate nebewa imponise kulya buli kimu. Ayo ndo preso lwado olunaku olwaleero ne nnamba emu tetugenda sukkawo way out.